banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu Bwakedde Mpulira. Akati atera nkujjukiza weebale nnyo okwekumira ku CBS FM era osobola okutuwuliriza n'okulaba programu zaffe z'oba osubiddwa n'ebirala bingi ku YouTube otusangayo. Naawe osobola akatabo akawandiikibwa muganda wange Simon Senkai oba yakomyewo oba akyaliyo e Bulaaya abaddeyo Netherlands, Malmo, Norway, yagenda ndoze yatambula n'ekitibwa Katikkiro kati Senkai aliyeyo ali omulaba ati kati nasinkanya ab'Egindi yonna gy'atuuka bamuwa akazindala attabusi muganda wange. Akati no twagambye tutya olunaku olwali twali tutandise omulamwa nti ofuuka otya ow'omuwendo mu nsi. Etuga nti noonya ekikufuula ow'enjawulo okizimbe n'obulamu bwo bwonna okutuusa lwe kikula ensi n'etandika okulaba omuwendo gwo. N'ekyokubiri ne tuga nti baako ebintu eby'amakulu n'omugaso by'okolera ensi. Ekintu kyokka ekikusitula ku balala kyekyenjawulo ekikulimu. Era ono ne tutunulira omusazi w'enviiri akolera ddala obulungi. Abantu bangi abawulira era ne boogera obubaka bwaffe buno obuyita ku telefayina ku leediyo n'ebirala bingi. Kyokka abo abawulira era nga balina obwagazo bw'okwongera okuzimba omuwendo mu bo basigala babunoonya naffe ne batunoonya okutuusa lwe batuzuula. Kino kitegeeza omugaso gw'obulamu bwo mu nsi gwa kusikiriza abantu abalala okujja gy'oli. Naye ofuuka otya ow'omugaso? Oteekwa okuzuula ekikwawula ku bantu abalala kubanga teri muntu yajja mu nsi ng'afaanana omulala. Ne bwe muba mukola ebintu nga biringa ebifaanagana, ne bwe muba muli baaluganda, kyokka teri akikola nga ggwe bw'okola ki? Bw'okikola. Ekigendererwa ky'emisomo gyaffe wamu ne bye tuwandiika kwe kusobozesa omuntu asembayo wansi, anyoomebwa, atekkiririzaamu, asobole okufuna amaanyi okusituka. Okawulidde ako? Asobole okufuna amaanyi okusituka. Abadde agoberera abalala naye n'afuna abamugobererwa, olwo ensi yonna egende ng'ekyuka mpola mpola. Buli muntu ayongedde okutugoberera akikoze lwa muwendo ogumugattiddwako okuyitamu ebyo Katonda by'atusobozesezza okusomesa n'okuwandiika n'okubisoma wano ku leediyo. Buli kintu ky'olongoosa obulungi kitandika okusikiriza abalala, buli ky'okugukamu kikuza era ne kyongera ku muwendo gw'obulamu bwo eri abantu abo bakiyaayaanira. Omuntu teyatondebwa kuba bintu bingi, naye okuzuula ekyo ekintu ekimu oba ekibala byonna munnange ne bizimbirwa okwo. Kino kye bayita obwakabaka bwa Katonda obuli mu ggwe. Nti buli lw'ozuula ebirala, buli lw'ozuula kiki ky'oli, ebirala byonna by'oyagala bikwongerwako. Kino nno kyama kya busukkulumu n'obumanye mu nsi. Tweyongereyo mu maaso. Bw'oba olina enjawulo yonna gy'oyagala okuleeta mu nsi, olina okuba ow'enjawulo. Ako kawulidde? Bw'oba olina enjawulo yonna gy'oyagala okuleeta mu nsi, oba olina okuba ow'enjawulo. Kyokka obusukkulumu buno butuukibwako oluvannyuma lw'okuzuula ekirabo kyo Katonda kye yakuwa, n'okiteekateeka okukituusiza ddala mu mbeera buli muntu waakizuulira. Kino kitegeeza nti ekirabo kyo kikufuula omuntu ow'omuwendo ennyo era kikufuula ow'omugaso ne mu nsi mw'oli. Bino bye twogerako si ngero. Buli muntu yatondebwa era yazaalibwa n'ekirabo ekyenjawulo. Gwe obutamanya muwendo gukulimu kye kikwegombesa abantu abalala.
kye kikuleetera okwenyooma ng'olowooza nti ggwe tolina ky'oli kubanga tomanyi muwendo gukulimu. Naye mu ggwe munda mulimu ensi kye yeetaaga. Okusomoza kwokka kwokwo okukwetoolodde y'enteekateeka y'ebyenjigiriza n'okusomesa abaana. Bituyamba abaana okuzuula enjawulo ebalimu. Kirowoozesa omwana nti olw'okuba essomo ly'okubala limulemye n'olw'ensonga eyo talina magezi, kwegamba eteekawo olupimo lwe lumu eri abayizi abalina okuyitibwa okw'enjawulo. Enteekateeka ono omwana agifunamu ekintu kimu, emuyamba okufuna ekyokukola. Kyokka ky'okola tekikufuula wa muwendo, okuggyako okukukuumira mu mbeera y'obwavu ng'olina essanyu ate ng'oli mumativu naye ng'ate oli mwavu. Nti ekyo ky'okola kaakano osobola okuba ng'ofunawo ensimbi entonotono naye oli muddu kubanga si bwe bukugu bwo oba ekirabo kyo. Eno y'ensonga lwaki abantu bonna abalina okuyaayaana n'okukyusa ensi n'okuleetawo enjawulo ey'amaanyi mu bulamu bw'abantu basuulawo obulumi obubakuumira mu buddu. Bw'oba oyagala kufuuka wankizo mu bulamu, ntegedde ekintu kimu, oteeka okwekutula ku nteekateeka ekulemesa okukuza omuwendo mu ggwe, adding value mu ggwe. Enteekateeka eyo mwoli yazimbibwa kukukuumira awo ng'ofuna essanyu n'obukkakkamu obw'ekiseera, naye olunaku lumu ejja kwabika ekuwandule era ekwegaane. Atandise kati ng'ategedde n'otandika okukuza omuwendo mu ggwe asinga atandika oluvannyuma lw'akabenje. Abantu abasinga tutera kulaba akabenje kamaze kugwawo ettabbwezze ekyokufaayo okukuza omuwendo mu ggwe ng'ekyo tokirowoozezaako. Kyova olaba abaana tubakubiriza bannaye musome mweyongereko kubanga olwo baba bakuza omuwendo mu bo. Akati abataafaayo ekyo kye bayita obutasoma ate buluma akoze eki? Akuze. N'olwekyo tugamba tutya? Bw'obeera mu kifo ng'olaba olwana nnyo okugyawo n'okukakasa abantu nti wooli, manyawo si wooteekeddwa okubeera. Weesibyewo bwesibwi, noonya ekifo kyo mu nsi. Tetukyavuganya buvuganya na bannayuganda wabula tuvuganya n'ensi yonna okutwalira awamu. Tuula ng'okimanyi nti ggwe nange twazimbirwa Katonda okuleetawo enjawulo mu nsi, so si kubaawo bubeezi oluvannyuma ne tubula. Okiwulidde ekyo? Kano kankakuddiremu kakuyingire. Bw'obeera mu kifo ng'olaba olwana nnyo okugyawo n'okukakasa abantu nti wooli, kwegamba gw'olina bakakasa, manya nti awo si wooteekeddwa okubeera. Weesibyewo bwesibi, noonya ekifo kyo mu nsi. Tetukyavuganya buvuganya na bannayuganda wabula tuvuganya na nsi yonna okutwalira awamu. Tuula ng'okimanyi nti ggwe nange twazimbibwa Katonda okuleetawo enjawulo mu nsi eno, so si kubaawo bubeezi oluvannyuma ne tufa ne tugenda. Katukomaawo olwaleero. Banguka mu nteekateeka, mu nkola, mu ntetenkanya n'enzirukanya ya bizinensi ng'owuliriza Business Tip wano mu Bwakedde Mpulira ng'ekutu